Baza polisi Natete yasitukiddemu nga tugitemezaako nti omu kuba manager abatwala ssente z'abasuubuzi bemulaba nabo emabega wano nti yakwatiddwa. Era olwaleero kwe kukuŋŋaanira wano ku polisi ne tugumbawo, tetugenda kuvaawo, tusaba bwenkanya, tusaba buli ofiisi gye kikwatako batuwe ku buyambi bwabwe. Minisita Aruna Kasolo, sebo mukama waffe tetuyambiddwa. Omu ku bammemba ababbibwa nabbibwa miliyoni zange 15. Obwo bujulizi mbuyina kuba mbadde mmemba w'ekitongole nkimazeemu emyaka 8 ne baganda baffe abalala tubanoonya. Tusaba gavumenti oveeyo etuyambe. Minisita Kasolo vaayo otuyambe. Omusajja gwe watukusuubiza okukwata yakwatiddwa wali ku polisi wane Natete. Twetaaga tufune obwenkanya ku ssente zaffe. Tulese ku polisi olunaku olwaleero tetwagala manager ateebwe okutuuka nga tufunye obwenkanya, nga tufunye ssente zaffe. Ekikulu twagala ssente zaffe, tetulina kye twagala kirala. Poliisi tukusaba, IGP, KMP, buli gwe kikwatako ab'ebyokwerinda byonna tubasaba temutamwami ono paka nga batuwadde ssente zaffe. Ssente zaffe bazikozeemu ebintu bingi, bakola bizinensi endala mu bizinensi. Budde bwa leero tetulina bwenkanya. Bakwata abamu ku be bakwata ne babata. Sawa ya leero tuli wano eno nga gwe twakute tetwagala bamute. Abasajja abanene bagamba balina baloya ab'amaanyi. Abasajja abanene balina abanene ab'amaanyi. Abanene ab'amaanyi be baliwa mu Uganda. Sawa ya leero abanene be baliwa. Nga sawa ya leero tetuyambiddwa. Tetusobodde kuyambibwa. Tuli wano eno tubonaabona abaana baffe tebasoma. Bakazi babwe bakola. Bo bennyini gye bali bakola. Mwe bali mu kizimbe. Beeyita amannya ag'abanene. Tulina bamwe beeyita bamuwoozi. Ddala nga sibe bamuwoozi. Ku ssaawa ya leero tetuyambiddwa bannange, twagala bwenkanya naffe. Leero nze omukazi ne banziba miliyoni 5 mba ngenda kubeerawa. Bannange bonna babba abaana b'omu Kampala bonna ate nga gye bali. Oyo yeeyita muhoozi waali batugamba ali mu Kenya. Kenya waneno tesobola kuvaawo najja. Ku ssaawa ya leero tulina obulumi obw'amaanyi bannange, tulina obulumi obw'amaanyi. Tulina obulumi bannange. Tuzira sente da kulya, tuzira sente za ntambula, tuzira fiizi ed'abaana bali kujja mu ssomero. Obwire buweireyo amasomero genda fiizi, twenda byakozesa, aye tuzira sente. Golaba nkuŋŋaanya siringi 5 ku 10. Kulaba nga nange ndeno wanankole ki mbeewo. Era nga ndabirira abaana bange, kati abaana bange tebakyakola ki, tebakyasoma. Kampuni eyo yanziba miliyoni zange 2.5. Era kati wendi wano n'amaanyi agakola matono. Nkola mboyaana buli lwenzijukira ssente ezo amaziga nga gajja. Buli lwenzijukira ssente ezo lwasinga kati situse nga ngenze waggulu guno omwaka mbadde pulaninga bingi nnyo nga omusingi guli ku ezo ssente nga mbakanyongerezeeko. Baatuuze kooti nga tebatugambye. Jjukira twakwata omuwanika wa Sako, kooti n'emuta. Essaawa era ali bweru. Tusaba buyambi bwammwe bannaye, kooti baagituuza nga tebatugambye. Jeno muhoozi tusaba buyambi bwo. Sako batugamba yo ebifaananyi bye beekubisa ne Genosale nga bali ekapeeka bebadde bakozesa okutiisatiisa abantu. Abamu ku ffe abavuddeyo mu kamera ffe abagumye okutatya, abalala batidde babatiisatiisa dde okubakuba okubatta. Tusaba buyambi bwammwe bannange, kooti tetugifunye mu buyambi. Ngayo ono omwami ali wano kyembadde mbasaba ali mu mikono emituufu. Lwaki olwedde omu ku bo ku fayiro eyo yamala dde okukola ki, kitegeeza olwaleero oba enkya alina okuba nga akola ki, atwalibwa mu ki kooti. Era wenjagala okusinziira wano mumpeeyo abakulembeze nga bameka tugende ffenna 2 oba 3. Tetugenda ffenna ate mumuyinza okubeerako wano, tugende mbatwalire OCCID abakakase nti omwami ono noono agenda kutwalibwa mu kooti, then abaana abo bavuddeyo babawe eki kooti. Naye emisango gya Uganda ekisinza okutuleetera obuzibu mu misango gya Uganda, especially egikwata ku mu abantu, mwerabira okugenda okuwaayo obuki kati omusango bwe guba teguliiko obujulizi, omulamuzi akola ki, agugoba. Ogenda okulaba ng'omuntu gwewawaabira ate ali ku kyalo atambula, gwe tewagenda kukola ki, kumulumiriza. Muntegedde. So mufube okulabanga nga omusango mukola ki, mugugoberera, especially
nfune enamba ya court clerk w'omulamuzi akola ku musango gwammwe abeere nga abategeeza kubanga oluusi bamanyi n'okukyusa ennaku olinga wakujanga 18 ate najanga 17 ebintu ne bikyukamu oluusi olw'embeera omuntu najja nga teriwo bajulizi omulamuzi n'essaawa zikyuka so ekyo nsaba mbakubirize tugoberere ekirala kyemulina okumanya omusango gwa criminal